Mbaniriza yeze Ssaalongo Kanka kapita owa TMO9 television. Ku TMO otera kubeerako ne munnange Joseph Tamale Mirundi Senior, mutabani wa Mmole n'Amatovu Mirundi. Twabadde tuli awo tuteekateeka program ne tufuna amawulire g'okumenyebwa kwa kyaki y'Abakristaayo eyitibwa St. Peters mu Ndeeba. Ekitukozeseza program eno kukubabuulira omutuufu ani yamenye ekyaki. W'omalirako program eno ogenda okuba otegedde omutuufu eyamenye ekyaki. Oluvannyuma nga tweteekateeka olunaku lwabadde lwa Mandi nnaku z'omwezi nga 10 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa August omwaka 2020 amawulire gatugwako nti kyaki y'Abakristaayo mu Ndeeba bugenza okukeerera nga bakkiriza bali maziga oluvannyuma lwa ziweetiye ne zibbunduuzi okugirindiggula ekigo ku ttaka nti nga bagisondedde emyaka egisukka mwana okubeerawo. Kaakati buli yawulidde ku mawulire gano yadduse n'agenda n'atwala essimu ye n'atwala kamera basobole okulipootinga amawulire. Ogayisaayisaamu olwaliro okubawa ekituufu tumaze okulaba nga mulimu feeke mungi mu mawulire gano. Kaakati tubeere nga nyanjula ekitundu kino. Buli omu ndowooza akimanyi nti ettaka okwadde ku kyaki eno yamenyeddwa lyali lya Mumbejje yaseerera ayitibwa Evelyn Nachwa. Si Nakachwa si Nabachwa wabula Nachwa. Omumbejje ono of course yali nannyini kitundu ekisinga obunene awo mu Ndeeba. Ettaka eryo lyonna lyali lirye. Nja concentratinga ku lino eririko kyaki. Omumbejje ono nga tannaba kuseerera yalina abaana be. Ku baana abo ngenda kumenyako bano kuba kwe tugenda okwetooloolera kwe kuli Saava Dali Ssemwanga, John Kajoba, Edward Balunga Ssaako ne Stephen Nakibinge. Nga gwe bonaabeera n'akataka keeyo n'olaamira abaana bo nti ndirekedde gundi mu mateeka g'ettaka bano be bayita ba administrator. Ettaka eryabaddeko kyaki yamenyeddwa ngamba lyabaddeko kuba yamaze oludde okumenyebwa. Ettaka eryabaddeko kyaki yamenyeddwa lyalekebwa abaana bano Dani Ssemwanga, John Kajoba, Edward Balunga Ssaako Stephen Nakibinge. Abaana be baalirekera baalitunda. Bwe baalitunda baaliguza Dodoviiko mwe mumanyi nga Dodoviiko. Twayagadde tumanye ddala ani yamenye ekyaki. Abaali bannannyini ettaka oba Dodoviiko. Mukyo kiruze kubabuulira mazima ani yamenye ekyaki ky'oba olinda wano. Mu kwagala okutegeera nga tumaze n'okulaba amawulire mangi nnyo agatali matuufu. Twayagadde tunoonye ku baali bannannyini ettaka abaalitunda. Kuba nsuubira naawe okimanyi bano be basobola otuwa information entuufu. Twagezezzaako okunoonya ku Dani Ssemwanga Saava, John Kajoba, Edward Balunga, Ssaako Stephen Nakibinge. Naye ng'eyo yonna sinaba kutuukayo ku kiki twazudde kambabuulire. Abantu bonna abamanyi Dodoviiko yamenye ekyaki y'omu Ndeeba. Ffe amawulire gatutuuseeko wano era ogenda gategeera naawe. Dodoviiko si Dodoviiko. Dodoviiko business man, musajja ali awo era naye abadde asabira mu kyaki eyo nga y'omu ku bali kakiiko. Ate akamenye akakiiko akadde kakulembera kyaki yennyini gyagambibwa nti yamenye. Dodoviiko nno agambibwa nti musajja mugagga era alina ebyapa bingi. Aguze Ndeeba amumazeewo. Naye emabega wa Dodoviiko njagala nkikutegeeze nga nkikubuulira eriyo Saaba Dodoviiko. Oba muyite Dodoviiko omunene. Kakati Dodoviiko ali emabega wa Dodoviiko ono tomugeza ku tipa, tomugeza ku tuleera, mugeze ku mmeeri kuba munene muzibu. Bwe tunaavira ano ng'omutegedde. Tukitegeddeko nti Dodoviiko abantu bagamba yamenye ekyaki. Naye Dodoviiko yaweereddwa ekiwandiiko kyavudde mu KCCA. Mu mbeera eyo yennyini twasazeewo tukole tutya kye ŋŋendako. Ng'owuliriza emboozi eno ekisooka njagala okiteeke mu mutwe. Abaana abaalekerwa ettaka lino baalitunda ne baliguza Dodoviiko oba ne Saaba Dodoviiko ali emabega wa Dodoviiko be baaliguza. Kyaki nayo erina okunenyezebwa mu byendeeso lwayo. Kyaki waliwo akawunyaawunya mu kyaki muno. Abakulembeze adde mu kyaki, of course okimanyi ne Dodoviiko adde mukulembeze, naye waliwo ekitali kituufu mu kyaki eno era ogenda kuba okimanyi. Abafamire abamu twabanoonyeza boogere ne beebuzaabuza. Kaakati ate mu kwebuzaabuza amawulire gafrontinga nnyo gakulembeza nnyo erinnya Dani Ssemwanga. Era nakyo ogenda kitegeera lwaki bakulembeza Dani Ssemwanga. Kankunnyonnyoleko wano nga tugenda eri. Mu kunoonya Dani Ssemwanga nagenze ne mufuna. Dani Ssemwanga Saava ye mwana omukulu owa Omumbejje yaseerera Evelyn Nachwa eyali nannyini ettaka eyali wa kyaki eno. Dani Ssemwanga ne yawandiikiddwako mu lupapula lw'amawulire olumu nti ye Dodoviiko si bwe kiri. Dani Ssemwanga mwana waani awa Nachwa era yawandiikiddwako nti no yagula ettaka
ku Evelyn Najwa nedda teyagula ono yali mwana we kakati Dani Ssemwanga ono okubajjirayo emboozi eno mugitegeere ye mukulu w'abana abasigadde John Kajoba Edward Balunga ne Steven Nakibinge ye mukulu oba wali Gambia administrator asinga okubeera omukulu kuki kubatunda ettaka lino lwaki erinnya lye saawe eno libakulembeza ogenda kukimanya lwaki erinnya lye libuzaabuzibwa n'erya Dodoviko lwaki abadodoviko abatuufu bateekayo linnya lya Ssemwanga ekyo nakyo ogenda kubanga okimanya mu mboozi eno bwe natuuse ewa Dani Ssemwanga namusanze kulesha zaamukubye nga musajja mukulu alindooza awezezza n'emyaka 8 yeebasaawo pressure zimukubye oluvannyuma lw'amawulire okumugwako nti kyaki eyazimbibwa ku ttaka maama waabwe lyabalekera ate yamenyeddwa lwaki ya pressure zaamukubye nabadde sobola kuviirayo awo wano nagudde ku kiweeweesi nno ayitibwa omumbejja Monalisa Kawooya omumbejja Monalisa Kawooya ono nno kiweeweesi Monalisa Kawooya ono yabeera ye mwana wa Dani Ssemwanga mwana wa Dani Ssemwanga ono nno nga toge yampadde ku video eno kwali kakati mu nsonga y'emu twagezezzaako okunoonya ku bana abasigadde John Edward ne Steven twagezezzaako okunoonya ku Edward Balunga ne family yonna netugamba tunatuuka kubyogerako mu ebyo tulina akasimu ke twafunye tekavudde mu Uganda akatunnyonnyola ku ebyo bali baaganye okubanga babaako kye batubuulira naye mu nkola yaffe ya M.i.S.O nga mugimanye era omukubo twamufunye Edward twamufunye ng'alina byayogera ku ttaka lino kakati kantandike neebuuza ntandike ne Edward byayogedde n'ensonga mugitegedde ntandike ne Edward ntandike ne kiweeweesi ku vidiyo eno n'ogwolaba saawa eno ye mwana wa Dani Ssemwanga Dani Ssemwanga ye first administrator kubaalekebwa ettaka eryo ne balitunda bwe balitunda kiki ekyaliwo lwaki erinnya lyono olwaki erinnya lya Dani Ssemwanga lye likulembedde kuba ensanzi ono yagenda okinnyonnyola mukano kwennyini mugezaako okubanga mutuukirira Edward Balunga nasobodde okubanga agaana ate twasobodde okubeera nga tetusobodde kumufuna naye ate era mu ngeri yaffe eri gye mumanyi obulungi eya M.i.S.O ate ne tubeera nga twamufunye kati nsookaani ndowooza nja kusooka katambika Edward omumbejja naye ajja atunnyonnyola ebyabwe mu mboozi eyo gy'ogenda ogattagatta otegeere ani kati bonna bwe bamaliriza mbabuulire saaba Dodoviko ali emabega wa Dodoviko Edward Wanji iyo obadde okyanyumiza nengenda mu lukiiko yeah. So abantu abo we went to court. One minister yagamba pate erabika nga ewulira ng'eri concerned nnyo ebegenda mu court. Ebyapa ne babiwamba. Tujja kubaddiza ebyapa bino nga kooti emaze okukola ruling yaayo. Exactly. Ne tugenda mu kooti. Kyaki teyagenda mu kooti? Netuwoza for 12 years tuwoza. 12 years? 12 years. My God. Naye kyaki teyalabikako mu kooti? Kyaki yasinga okulwisa omusango ogwo. Olw'okugaana kujja mu kooti. Esaba adjournments tejja mu kooti, adjournments tejja mu kooti. Emyaka egyo gyonna okutuuka awo. Kati okutuusa we baakola ki? Bwe baasala omusango last year. Ne babagamba muliwo mu bukyamu n'ebyapa bino byafuulibwa fraudulently. Let the original title be reinstated. Amannya gazzibweko mu ba administrator era nannyini kifo. Owulidde? Kati kyaki neddamu teyakola appeal in the stipulated time. Kati newaaba stay of execution. Obutataataganya kyaki ne gondi. They didn't appear in court. Omulamuzi n'abayita n'abagamba you mwawaabye for stay of execution, you didn't appear. I'm giving you the last chance, you come on such a day at such a time. Still they didn't appear. My God. Omulamuzi n'agamba you can go ahead and do whatever you want ku ttaka lino. Nga limaze okukyusibwa livudde mu mannya gaffe. Ligenze mu mannya g'omugagga. Ate oyo omugagga y'ani? Era naye mukristaayo mu kyaki yaabwe is their neighbor. Mukristaayo mu kyaki yennyini? Ye yagimenye?
And he told them all along n'abagamba abange, we are here illegally, naye tuyinza okukola bwe tuti ne bwe tuti, ne bamugamba wa abo tobazze okusa. N'abagamba abange ekituufu kiri bwe kiti ne bwe kiti, bali bagenda kubasinga nti wa church nebeera divided into two. Those in favor of negotiations and those not in favor. So kati bwekyapa bwe mwakifuna nemutunda. Yeah. Yeah. Of course, the minister had to surrender. Penetunda. Kati now for you as Barungas. Penetuli no kyengamba. Mwino okwishinga statement yamwe. Kuba kati nze ogenda okukubira. Nalabye dikuri. Ngiteka ndaba Johnny, ndaba Gwe, ndaba Steven. Na bwana soba mumbeja. How come? Where was Edward Yamenye church? Titeka kumukubira. Oli omugagga gwe twaguze yagize. Yanze waliwo ngambye around they were provoking him all the time. Ogenda kola chito olina kyogenda kola. N'abagamba olina kuteeseganya nange ze nina okubawa. Ne bamugamba okay, but naye bw'aba kikoze ekyo still kyakoze kikyamu. Yeah, kyo kikyamu. Era bwe twamugamba you can't do that. Yeah, kyakoze kibi ekintu ekyo. Simanyi how you will get out of it. Or maybe to be a Katonda. No, me I'm happy that you are already out of it. We are out of it. Yes. Naye muntu kankuli yes, you can be aggrieved, but here he has attacked the God. He has not attacked the people. Yeah. Yes. And you know God pays. He may not pay him directly now, but abana be bayizo kubona enkomerero. Ngabo ogambye. Yes. Lord. Yeah. Yari started in public. Na teka mawulire abantu ntumanya. Then na yoyizo kuzimba kanisa nogireka nga bwere. Notakikwata koyinza okwereka kwaka kuboko kakabayingizamu okusaba. But there were 2.5 acres. Yes. So the church was occupying one acre. But the church you not malako 1 acre. We want 1.5. Yes. So yali abalekera ki that 1 acre. Abaleka 0.5 only cha 1 acre. Abaleka church weri. Ubagamba church woka mwagizimba. Tobakiriza kubera ko n'enyumba ya musomeso baki. Bo basigare mu church nga bweri. Enyumba za kolizo n'abadazirekawo. Yes. Naye kyakoze bambe kibi. Ekyo kyo kikolebwa. Ekyo kyekyo. Ate bw'aba mu Kristaayo. So kyekyo. I'm happy now nti mwe mwali mwabivaamu. Mwe twali twabivaamu dda. Okay. Oyo omugaga bamuyitaani? Dodo. Dodo. Yeeretedde ebizibu. Munanga abantu abamu tobibabuulira ebyo. But you see one Edward, you agenda rabe buri muntu yari achalenginze ko God, however much powerful they are, they end up very bad. Kyasokera ku Titanic omusajja yagamba I've made this ship, even God cannot think it. Did it finish its maiden route? Nibabuuza Don Williams how can manage to gather such a big gathering. Nagamba even God cannot have such a gathering. Ekiro ekyo teyafiira mu nnyonyi. Era yafiiramu. Omwana omu yali agenda out ne bane bagenda ku beach. Mama waabwe n'afuluma ennyumba n'abagamba baana bange mugende ne Yesu. Muwala we n'amugamba the car is already full. Maybe if he can fit in the boot, let him go there. They crashed. Jesus. The car crashed beyond recognition. Naye boot. Yasigala ng'erimu n'amagi twayatika Gineri. So, Gaddafi bweyayogera ku Bible ne Katonda, how did he end? Teyamaliriza bulungi. So, ono Dodo sente zaalimu yandijjukidde nti Katonda yazimuwa. Mu buli ngeri. Abantu abamukyokooza baba bantu, not the God. Not God. Yes. Kati gwe mulinde kateekeko abiri bwe tuba tukyalaba ojja kulaba. Kale. Nabadde ndaba ebintu ebyaguddewo mu kumenya kyaki y'Abakristaayo.
nenkizuula nti mu bantu aboogerwa nga ye yali nannyini ttaka w'ettaka eryo lyennyini kwadde kuzimbiddwa kyaki ye yali ayitibwa Mumbejja Nachwa abasinga kye boogeddeko nga bamuyita Nakachwa ekitali kiki ekitali kituufu kati ate nga mu abo nazuulamu muzzukulu waani wa Nachwa ono gwendi naye y'omu ku bazzukulu ba Nachwa yali mu position okuntegeeza ekyalo njagala kumanya okumenya kyaki kuno njagala kumanya abantu bajja batya bamenye kyaki bwe bajja okumenya kyaki ebibuuzo byonna bigenda okubuuza bigenda kwetoolera ku kyaki y'omundeebe y'abakristaayo yakoze eki kyajja kitya ate oba bazzukulu oba baana okutunda ettaka lyani lya Nachwa eryali liweereddwayo okuzimbibwako kyaki kansooke ndowooza maama nkubuuzeeko ndyoke ntegeere ebinaddirira nsanyusa okusanga wano nange neeyanzizza nnyo okulaba ate okwaniriza kuba twali tukolagana mu nsonga za Roper Free Brand Products ng'otulangira akaloosa akafa akalungi akayamba okutangira ensiri okusobola okulwanira omusujja gwa malaria kubanga bw'okeesiiga ensiri tezikuluma ne tutangira omusujja gw'ensiri ne kali akala ke tugamba aromatherapy ko tukulangira ku mukutu TMO akennyingo ezikulumba omutwe mugongo ki aromatherapy oils mpulira kimbadde mutulangira senyisa okulaba nate tero kusinkana bulijjo ekintu ky'okubeera okuva ng'ovudde mu royal family sinaba kunnyikira mu nze mpaka lwe nawulidde endooliito nsanyusa okulaba era mu mbeera y'okubeera nti nno nsisinkanye omuntu ava mu royal family eya Buganda munnange tweyanjulire ku mukutu wano amanya nze Mona Ssemwanga Kawooya ne muzzukulu wa Evelyn Nachwa yali n'alinnya agalamidde ekasubi wali Masiro muwala wa Ssekabaka Daudi Chwa taata wange Ssaava Ssemwanga atuula ku mutala kibuli Busaabalaawo yoyo gwe nawulidde kale sooka weeyanjule n'akiwulira n'akiddako ekyo oyo yali mamba we era kyova nti alina erinnya erya Ssaava nze ndi Kiweewesi bwekityo bwe kiri nga nsanyusa okulaba nange bwe ntyo omwami ayogeddwako oyo ye kitaawo ye taata wange Ddala era tumulabyeko kale no kangende butereevu wali sijja kumalira nnyo budde twakiwulidde nti kitaawo yatunda ettaka eryabaddeko kyaki y'omu Ndeeba ekyaki n'emenyebwa ekindeese wano mu bufunze sijja kugenda mu birala njagala kumanya kijja kitya okubanga kitaawo yatunda ettaka eryabaddeko kyaki eyamenyeddwa mu Ndeeba y'abakristaayo bwe mala okukitegeera nti kitaawo ye yali oba muyite gambe ettaka gwe baalirekera maama we yali esagala n'okusobya bigambo bya Buganda kinkola bubi okubanga mbisobezza Omumbejja yali Mumbejja Ddala Mumbejja kuba mwana wa Ssekabaka Omumbejja yawaayo ettaka neriba nga lizimbibwako kyaki y'abakristaayo era kitaawo ng'omwana w'Omumbejja ne balekebwa bakiyita okubeera administrator w'ettaka ba-administrator b'ettaka kansooke mmanye ettaka lino kino nga sinaba kukigendako kansooke mmanye ettaka lino lijja litya okuweebwa kyaki ery'omu Ndeeba ettaka ery'omu Ndeeba eryo okusinziira ku bumanyi bwe nayogeddeko ne taata kuba ffe twali tuzaaliddwa naye jjajja nga bwe yali enkola taata we bwe yamuwa ettaka awo Benzi Daudi Chwa n'amuwa awantu awo kati naye nga bwe tuli nti tuli bantu basomi bakristaayo twagala eddiini yaffe ng'eddiini bwe yaleetebwa era jjajjaffe Muteesa yali gireeta Muteesa bwana yaleeta abasomi bano kati naye yakwatibwako n'agamba ekyaki agiwadde ettaka mpulira bazimbeko essinzizo mirembe gya Danstan Nsubuga Bishop the late Bishop Omugenzi n'abawa ettaka kwe baba bakola ki kuba bazimbe ekkanisa ku bwereere tewaliwo ssente
mpulira bwe kityo bwe kyali. So okujja kw'eddiini ate nga muli basomi kyekiweesaayo jjajjaawo ettaka lino likuzimbibweko ekkanisa. Kaakati liweereddwayo ekkanisa etandise okuzimbibwa. Ekkanisa etandika ddi okuzimbibwa? Emyaka 47 giyise. Emyaka 47. Ettaka lino yalibawa atya? Yabayita n'abawa, yabagamba muzimbaawo, kyali kitya gwe ekyakunnyonnyoddwa? Nti baali bawa kwega ng'oli bw'anaakuwa nti zimbawo kyaki. N'aliwa mu biseera Bishop Dunstan Nsubuga. Mpulira. N'abawa nti muzimbewo kyaki. Ng'omukkiriza. Mpulira. N'abawa ne bazimbawo kyaki. Batandika okugizimba era ebaddeyo emyaka 47 ana n'omusomi. Mpulira. Beeboogera. Kaakati emyaka gye nnina. Olaba. Ye emyaka. Wanzi nali sinazaalibwa mu bitundu emyaka egyo. Naye wazaalibwa bamaze okubawa ekintu okuza okiraba. Nkuze nkiraba nga nakiwulidde n'ekimanya. Mpulira. Okay. Kaakati eyabawa amaze okufa. Taatawo ne banne babalekedde okuba nti nno batwala obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo. Administrators ba estate ayina banna abalala? Abayina nga bana. Babalekera mu capacity ki? Babalekera nga ababawadde, babalekera nga abalina okulabirira? Administrators of his estate. Nga bw'ono oteekawo estate yange nti ebintu by'omumbejja birina kulabirirwa gundi. Kati bwe yaseerera ne bakola ki? Ne bamuwa administration n'abo abalala bavubuka baganda b'abalala bataata bange. Kaakati ettaka nditegedde libaweereddwa. Ekibuuzo kyange baali baweera nti baba administration of the estate. Kati abantu nga mulimu ne church. Kati nga bw'okimanya ensangi zino abantu bagenda banoonyereza. Baba betaaga okumanya baani bannannyini bifo bino. Mpulira. Ensangi zino kuba ettaka libadde n'ennyawo nakayanja wa yonna wali wawe. Kakati njagala kumanya ekibuuzo ekikulu kijja kitya ettaka lino okutundibwa? Ettaka lino okutundibwa kubanga abantu balina okwegula abaako. So kwaliko abantu? Kwaliko teryali kalu. Kwaliko abalala besides the church. Mpulira. Abaali baki? Basquatters, baita basquatters. Abantu badenga basquatters. Kuba kati nonno church baali babawa. Kati abantu abo baitanga okwegula. Mpulira. Of course baba bagala okwegula. Banoonya. Ani gwe kikwatako nga ngenda okwegula? Mpulira. Okwegula bukyali. Nibajja mu administration. Abamu beesenzaako abamu bakola ki kati oli bw'aba ayagala okutwala ettaka ennaku zino ebigenda mu maaso. Kaakati njagala okumanya oluvannyuma lw'okutuukirira kitaawo ku by'okugira ettaka lino eyagambye nti omugagga tujja mudoza anaaba walulala okudisikasinga omugagga naye yagula ettaka eryo abaali muguza waliwo ensobi yonna mu kumuguza ettaka eryo? Waliwo ensobi kuba byagenda mu kkooti kuba abantu bagenda okwegula balina okujja nga bw'okitegeera bw'okimanye ensangi zino abantu beegula so balina okunoonya ani nannyini. Mpulira. Oba oluusi omugagga oyo ayinza okuba omugagga gwe bagamba yaguze ajja n'anoonyereza nagaddala abantu batuufu okuba nti bali ku ttaka lino be bannannyini njagala kugulawo. Mpulira. Giraba njagala kugulawo definitely alina okunoonya ki? Bannannyini abali original emabega naye yanoonya kuba bano tebalina interest nti kyoba ffe twagala kutunda. Kiraba nti batwagala kutunda. Mpulira. Kubanga already ettaka lyali lyaki kati bajja banoonya administrators. Mpulira. Kati ne ba administrators balina okujja okumanya ani balina ebiwandiiko kati ndoze bano babatwala mu kkooti nti bo be bannannyini baki mwe temulinaako ki kati balina banoonyeza ne bakizuula nti ki. Mpulira. Nzize mbadde njagala ng'omwana ontuuse wali kitaawo annyonnyola ebintu bino era nentegeezebwa nti kitaata tali mu mbeera ki? Era tali mu mbeera nnungi. Kiki ekimweraliikiriza? Ekyamweraliikiriza ennyo kwe kulaba nti awantu awaweebwa ekkanisa ate ekkanisa emenyeddwa. Ekkanisa eno yamenyeddwa n'egwa ku ttaka. Buli omu ffenna kuba tuli bannaddiini. Si ye yagaba right nti abo batwalewo? Si yagira eriga nti awo nze ntunzewo mumenyewo. Tekibanga bwe kityo. Kyali kitya?
omuntu bagendera ddala paka mu kkooti nange ebiwandiiko bw'obirabye obisomyeko ekkooti ogiraba kiyakoze ki kyeyasalawo kuba kati oli bw'abaga nti nze njagala kwegula ku ttaka lyange njagala kwegula aza kutuukiriraga nti mwe ba administrators baki b'ettaka lino ffe bwe tukoze ki ffe bwe tulabye kira mwe bwe tukoze ki mwe bwe tulabye kati oli bw'aga nti njagala kwegula njagala kufuna bwannannyini ku ttaka lino munsanzeeko ndi tenant okiisa otya squatter tenant squatters bate balina objection tulina okukita ekintu nekikola ki nekigenda njagala kumanya kali kantandike ku bintu bino mpuliddeko oba nsomyeko ku mawulire agamu nti kyaki eno we yademolishingiddwa kyavudde ku butakkaanya obwabaddewo wakati wa Ssemwanga agambibwa nti ye yagula ettaka eryaliko kyaki ng'aligula ku Evelyn Nachwa's family omumbejja Evelyn Nachwa's family omuntu ayogerwako Dani Ssemwanga ye kitaawo kirata wange ate abatya nga yagula ettaka ku maama we kuba kiwandiikiddwa wano nti on Monday the Church of Uganda was engulfed with shock after St. Peter's Church in Ndeeba Lubaga division was demolished following a scuffle between Dani Ssemwanga who now I know is your father who allegedly bought the land from Princess Evelyn Nachwa's family and the Church of Uganda as the administrators of the estate. Statement eno nti kitaawo yagula ettaka ate kugwe mmanyi nti maama we ntuufu oba si ntuufu ate agula ate ku maama we ati kyenneebuuza kiri mu mawulire kati era kyansobedde nange ne nga waayi kankunoonye oba muzeeyi munoonye mubuuza ate yagula atya ettaka kwani ku maama we of course mubalagibwa mu mawulire nti be yagulako kuliko ne Church of Uganda ng'eyali nannyini ate gwe yagulako is that true si kituufu ekituufu kiri kitya ekituufu kiri nti jjajja yawa abaana be yawa church ettaka kati bano baali ba just administrators of estate of estates ze naye kati bali ne bakola ki aba church aba nga bw'owulidde okiisa abantu squatters balina okwegula kati bali ono omulala bw'abadde ayagala okutwalawo ekifo ba squatters bwe bali era si kiwa nti bali abalala bonna bakomplaininga aba alina okunoonya exact ba correct ki owners kati ye najja mu ba administrators n'anoonyereza nti gundi ne gundi be baalekawo okulabirira estate be bamanyi ku muntu oyo yagaba ettaka lino kanzije nzuule ddala ki ekituufu kakati ku ebyo byennyini njagala nyongereyo ekirala kye sitegedde ate nga ndowooza najja kintegeeza nti okusinziira ku badde bawandiisi b'ebintu bino ebirabikidde mu mawulire KCCA ennaku z'omwezi nga 22 yakiriyalinga Ssemwanga ate Ssemwanga ne bamuteekako nti aka also known as Dodoviko Ssemwanga ye Dodoviko Dodoviko ate yaani Dodoviko bagagga baagula ekifo ekyo bali in charge n'ekifo ekyabo bantu badde nga basquatters abajja ne bakola ki era yagula abuuza basimanya ani yagulawo era ayina nze nnyinza okumukutegeeza kigambibwa nti omugagga Dodoviko w'omu Ndeeba yaguze era n'amenyawo kakati ekibadde kinkinjiza kibadde kineebuuzisa nga mbuuza Dani of course kakati bye naakayigawo bye bino Dani Ssemwanga maama we omumbejja Nachwa yamuwa Dani Ssemwanga mwana w'omumbejja so okubanga mwana w'omumbejja tasobola kubanga yagula ku maama we ekyo kikyamu kale ekyo olupapula kyawandiisi kikyamu era nenkitegeera nti Dani Ssemwanga si ye yakiriyalingiddwa okujja n'amenya ate era si ye Dodoviko ekyo nkifunye bulungi abali ku lutambi luno mwene ekyo kyonna mukifune bulungi kubanga kyasoose ne kiwulikika nti Dani Ssemwanga Dodoviko eri eddala eddalini erimuyisibwa yaani ye Dodoviko yazze n'amenya ki kyaki ku muzeeyi kitaawo byakubuulidde ani yamenye kyaki
era abaagulawo be bamanyi kubanga buyinza baabo bawa kyakya. Okay. Abamenyeeko yamenyeewo yamanyi bwe yafunawo n'ebigenderako. Mpulira. Kuba kati ye bayinza bwa escort naye ku kye nawulirako kye nawuliddeko bwe bajja ne babatuukirira ng'ab'estate bakkiriziganya emabege bakkiriziganya kuba nze nange nabuuzizza. Mpulira. Bakkiriziganya nti kyaki egabibwewo ekifo kyayo. Gabo baba bakola ebyapa. Mpulira. Kyaki esigaze eki? Esigaze ekitundu kyayo. Era mwabo ndoza Dodovika erinnya eryo ly'ogamba naliwulirako abadde memba mu kyaki. Era n'aga nti ye byajja bikola ki? Ettaka lya kyaki ajja ddirekawo. Era nalabye jjo ne ku mukutu ogumu nga abakyala boogera nti abadde musabi waffe mu kyaki abadde omu ku bammemba abakulukuutivu mu kyaki. Mpulira. Era nekimanyibwa nti ki ekyaki ejja kukola ki? Naye okusinziira nja kuba nkubuliramu ebintu bino. Kigambibwa nti nno mu kutunda of course nkitegeddeko lwaleero nti bannannyini ttaka okulitunda tekyali mu bukyamu era ba squatters tewali abadde akaayana nti nze nkoze eki nti nze oba nanyigiriziddwa bwentiki wabula kyentegeddeko nti nno ettaka lya kyaki lyo lyalina okulekebwawo lyalina okulekebwawo oyo eyagula obuuki ataagula mu bukyamu. Yes, abakyaki because si kujja kumenya omuntu yenna mu buntu bulamu kyaki ng'eryawo gisanzeeyo. Weebuuza oba nobagamba nti oba kyaki muli ku ttaka yange oba olyandibuziza ettaka lyange. Mpulira. Ngaffe abakristaayo ndowooza bandigambye abakyaki ne beegula ekyandibadde kanaye tebeeguze oli yazze n'amenya bumenyi kigendererwa ki ekyabadde mabega nga bw'olowooza nga bwe wabiwuliddemu kiyinza kuba kigendererwa ki ekyabadde mabega okumenya kyaki? Kiyinza kumanya kubanga ayinza siza kukitufumiitiriza kubanga omuntu mu right sane of mind toyinza kuva eri nomala gamenya kyaki era obaga nti mwegule oba temusobola naye ndowooza ye yalabye nga kyaki tegwanawo eyagula. Njagala kubuuza ekibuuzo kino newankubadde ebyo byonna weebiri lwaki buli kye tusoma kirimu erinnya lya kitaawo kati bwe tusoma n'omugagga yalemeddwa okuwandiikibwa omutuufu Dodoviko n'ayitibwa Ssemwanga gwe manyi nti kitaawo bwe byogerwa buli wamu bagamba omugagga Ssemwanga yatunze kyaki era ne bakola ki ne bagimenya golooza lwaki boogera kitaawo? Siyinza kukitegera lwaki bakijjeewa lwaki tebafuna bwino omutuufu kubanga si yetandatundako yatunze kyaki atunzeewo ettaka eryo lyabaweebwa mu mbejja abakyaki balina okulirwanirira. Mpulira. Oba tiyaba ng'oli bw'anaakonaga nti Nkulu Peter nkuwadde awantu wano. Mpulira. Ate si alina okugenda agoberere ebiwandiiko nti akole ki? Of course bwe nkuwa ettaka lyange nti awo tutemeddewoko ojja n'ombuuza nti wafuuka watya ewange mbiyita mu biwandiiko. Mu biwandiiko n'otandika okutambula n'okola ki? N'obigoba. Lwaki kyaki yo teyabigoba? Lwaki kyaki teyabigoba? Mpulira. Neemanya tulina kukola ki? Ffenna tetuyinza kuwagirira kyatunyikazza nnyo ne taata kyamuyisiza bubi n'alwa operation zikola ki? Kwega obulamu bwe si bulungi kyova nkugamba nti tasobola kukola ki? Kwogera. Mpulira. Owulire kuba naye kyamukubye wala nnyo takiwulirangako takirotangako ti kyaki ekola ki? Eyinza okumenyebwa. Kati lwaki erinnya li abantu balijje mu bintu takimanyi nako nekyaki takikola ki? Mpulira. Takimanyi nako. Eyawandiise alina okukima amawulire amatuufu. Afuna amawulire amatuufu bakole research entuufu si kumala gavaayo kwogera nti Ssemwanga biki naye ng'ate they are just administrators. Mpulira. Administrators of that. Oyinza obutanenya yawandiise kubeera ba administrators ebiseera ebisinga be bawa olukusa oyo eyali badde nti nno mugagga oba aguze okuba nti agenda mu maaso n'ebyayagala okukolera ssente ze we ziguze. Nsuubira waliwo enteekateeka eya famire okutuula n'etunula mu nsonga eno. Banaaba batuukidde banaatuula bajja kutuula kuba kati essaazi tebayinza kutuula kuba nti abantu bagenda bateintinga erinnya lyabwe nti bakoze eki kati kubanga oli bwe baba muguzizza ekifo mpulira nti baga nti tukuguzizza ekifo kiikino ate siyinza kukulagira nti tokolerawo kino. Of course. Naguze ettaka lyange. Naguze ettaka lyange. Ate oyinza okunga nti kolerawo kino
nkulagidde Peter kati nkuguziza ettaka kola kino kiki awo mba saaguze mbanga azze okukolera nga ate naguze kati awo kyali kirina kuba kitya mpulira of course main issues zentunuddemu zez'okubeera nti nno ekyaki baabawa naye nze omuntu ningalabawo olukujjukujjulwa okulemesa ebiwandiiko ebyo n'okubaawo kubanga neebuuza tewali ngeri yonna kuba enkaayana z'ettaka eryo tezibadde za lwaleero tezibadde za lwa lunaku lukyaki lwe yakoze eki lwe yamenyeddwa ndera kwebuuza mwe ng'abasabi temugezezzaako kubuuza kyaki eno lwaki ebadde tejja ku processinga biwandiiko kuba of course famire yammwe yagaba neewa abantu nti bakole ki bazimbe era abantu abakyala abadde bakaaba n'abakkiriza badde basinga kugamba kyaki bagisondedde neebeera ate ng'amaanyi gaabwe ge balaba ne katonda bwe badde bamusanga ate wamenyeddwa waliwo enteekateeka yonna muzeeyi gye yakubuuliddeko gye baakola kyaki okubanga official efuna ebiwandiiko byawo nze ku kyaki okufuna ebiwandiiko byawo ekyo kyali kirina kuba sinnakimanyaako bulungi kubanga enteekateeka eyo engeri gyaki nabo gye baali abato tata waabwe mama waabwe yawa nkiwandooza bali abakyaki balina okukola ki okujja okututambuza ebiwandiiko mpulira nga nze mu ndowooza eyange etali yataata aze embeera ya famire eri etya kati kuba abantu bawandiikako nti famire banaye yati yakubye ekyaki muli mutya tuli bennyamivu nnyo tetulina ssanyu olw'ensonga nti jjajjaffe awo mulemirembe yabawa mu mutima mulungi essinzizo likole ki libeerewo naffe tekitusanyusa nze ng'omuzzukulu fowani ne taata wange nja kumwogerera si musanyufu tekintu ekyo kyakoleddewo ekyokumenya kyaki newankubadde oli yagulawo n'agula ettaka tiyandimenya kyaki yandibawadde omukisa nebeegula kyakinekola kinesigalawo nakolera abantu kuba ensonga eri bweti nti eyo ebadde nga kwegamba memorial naffe kitukoze bubi kuba obadde oyitawo n'oyogera noga nti jjajjange yawa kyaki eyo ttaka kwezimbiddwa ne kati tizi no more we are not proud anymore n'abaana baffe n'abazzukulu neki teri agenda kukiraba of course n'abantu balabaga abo bebamenya kyaki mpulira okiraba kati naye yennyini gyali aga nti nawe kyaki bayinza ga nti naye naffe wa proud kyawe mulabaawo tata jjajjaffe yawaawo kati tis no more tunaayogera tutya mpulira tutinakyenyumirizaamu tetubale naffe badde nga momentamu nga boolaba essangi zino nti ebintu bigenze naye kati buli abadde ayitawo nga nti aye ettaka gundi yabawa mpulira naye kati olwo kyaweddewo ate ne bajja bakiteeka ku family nti ffe twatunze ettaka ffe twalagidde bamenye ekyaki tekisoboka era ekyo tekiriyo tuli bannaddiini mpulira abasaba mu Church of Uganda mpulira abangirikani tetuyinza kuba kikola kifaanagana ng'ekyo kanjogere kale ku taata wange kuba mujjaga nti omuzzukulu talina no kugere mazima taata wange tayinza kuyimirira n'akola kintu ekyo n'aga nti bamenye kyaki nga bwe kiwandiikiddwa mu mawulire balange bwenkirabye mpulira ebiwandiiko mu ebiri bageze ne mu kkooti olwo babatwala mu kkooti bakola batya obwannannyini bwaliwo fayini naye nga tetuyinza kuwa lukusa nti bagende bamenye ki tayinza kuwa lukusa nti ye nga administrator omukulu bajaga nti administrator nga bwe bamuwandiiseeko nti yawadde ki ekiragiro era tekiriiyo lwaki yatunda ku myaka emyaka 47 gye lwaki yatunda ali mu myaka emeka kati agenda mu 8 myaka 8 ekyo ekikolwa tekimusuubirwamu tekisobola kubanga ndowoolereza ne mutandikirako nti owaayi muzeeyi yakoze bw'ati kubanga bajja kipotroyinga nti adayagala sente teri of course era senga abadde bakutunda era asalagana nti kyaki esigale wano atunde sayidi batunde sayidi eri enda naye nga tayinza kuyimirirawo nti batunde kyaki bakimenya era tekiriiyo nti yatunze kyaki ttaka lya kyaki tandalitundako era taliiyo ba administrators abalala abali ku nsonga y'emu wabawulizaako
Nabawulizaako baagaye bajja kutuula ajja kwogera nabo. Amugambye ayogere nabo. Kintu kino bakiclearinge. Mpulira. Okay. Bakiclearinge lwakuba nti gobadde omanyi nze jjo. Of course mbadde mmanyi ggwe. Ate nga mbadde njagala muzeeyi mubuuze muzeeyi lwaki watuuze kyaki ne bagimenya. Naye munnange Katonda wansaasidde ne nkufuna. Awo nno n'atereera ne ngamba owaayo ekintu kyabadde kitya. Kyabadde bwe kiti. Naye era nja kutunuzaamu mu nsonga endala. Simanyi oba naawulikika etya. Tuzze tuwulira ensonga ez'enjawulo ku ttaka ly'Abambejja, ettaka ly'Obuganda, ery'abantu abalina obwannannyini bwe butyo, nga lizze ziddamu kenkaayana. Gwe ng'omuzzukulu olinako kyowulira Abambejja bano baliyo ekibakozesa oba lyabagoba oba lyagula ebintu ebyo, kuba kizze kirabika nti buli wali enkaayana bwe zityo erizijjidde mu ttaka ly'Obwakabaka, ate waliwo wekiyingirira mu Bambejja abo ne bagamba nti kati Bambejja be batunda waliwo abagula oba waliwo abakanga ne batunda. Siyinza kuddiramu bantu balala. Niye nze kye nnyinza okugamba kiri ekintu kimu. Nja okuwabula abantu nti essente abantu bwe balina bizibu ettaka lino bandiririvuddeko. Mpulira. Olw'ensonga yerikuuma ekitiibwa ky'Obuganda oba ensi yonna bayiga okukolerako naye bino ebyokumala gatunda kuba mbiwulira nange nembirala ne ku mikutu okuba amasiro gatundiddwa bibadde bitya tebyandibadde bituufu. Si kituufu n'akatono. Olw'ensonga kyovala nti tuzze nnyo emabega. Abantu bajja ne bagula naye manya nti temulina kye mujja kulya, temulina kye mujja kukolerako. Ekintu ky'okutunda ettaka ekyo ne bw'oli basanze tatange tetukwatagana nakyo nze ng'omu. Siyagala nakiwuliza oli okunga nti gula wano. Wakiri kolerawo ky'okoledde ekitono. Weezimbe. Limirawo emmere. Bwe bwavu buno bagamba abantu nti obwavu obuli mu bantu ensangi zino. Kubanga ddala bw'obanga tolina w'olimira kijanjaalo. Oba ttooke n'olya. N'ofuna ekyokulya. Ne Katonda yennyini mu nsi muno yatuwa ettaka kukolerako by'amazisi kumala gagenda ng'otunda. Mpulira. Nze ng'omusi kibagira. Kati abantu abo bonna abakola ebyo mulimu abaagala ssente. Naye ssente eyo togenda genda nayo. Of course. Ekizimbe ky'otaddewo togenda genda nakyo. Mpulira. Genda kirika ku nsi. Essente muzirya kati gw'okyali mwana. Muvubuka nyandigambye nti k'oyina ne bekaba poloti ataano. Lwana nnyo okuba nti okasigaza. Dani okatunda. Dani okatunda. Kubanga essente oli ne bakuwa biliyoni eggwerawo mu lunaku olwo. Ate mu Buganda ettaka tekyali kyakutunda. Era njagala ombuulireyo atunze ettaka n'ab'obulungi. Mpulira. Nga ggwe mukulupita. Waliwo ettaka lyonna lijjirako enkaayana ennaku zino. Teriyo lya mirembe. Mpulira. Kati nze nawulidde ennaku nnyingi nnyo nga mpulira abantu bakulima. Era abantu baakaabye n'endowooza kitaawo yabakaabizza. Olidde. Ekyo kinnumye nnyo ne nga nti siyinza bw'obibuuziza ne nga nti ajja nkukliyaringa ekintu kino. Nze taata wange tayinza kukaabya bantu. N'abamumanyi yonna gy'ayise ne gy'akoledde tekiriiyo. Ye muntu gwe nsinga okumanya omuntu ali honest. Kiyite honest, omuntu ow'amazima atalina integrity. Mpulira. Integrity bwe buntu bulamu omuntu alina obuntu atayinza kukola ekyo. Ojaga nti mpolereza taata wange. Naye njagala omukoleko research yonna gy'ali. Nga tomulabye ogenda obuuze. Ye muntu gwe nakasinga okulaba n'amazima. Njagala era okwongereza ku ekyo mbuuze. Waliwo ensonga ezaaliko mu kkooti ku bwannannyini bwa ettaka eryo era ne bumala ne buddizibwa mu nnyini lyo newankubadde nga bakiyitanuza kuseerera nga takyaliwo kaneyambise byentegeera nga newankubadde nga takyaliwo awo Mumbejja Nachwa ne liddizibwayo. Enkaayana ezaasooka tolowooza nti nno ziyinza okuba ze zireese bino kubanga bw'aba waliwo yali akaayana nti lyange kkooti neesala nti ate si liryo liyina nnyini lyo. Muyinza okubaamu eyayita emabega
ate n'aliddiza kuba kankikuleetere bwe nti sisuubirayo muntu akayanira kintu kyalowooza nti si kike. Of course walina okubaawo waayitidde okukayana era enkayana ezo zaakola ki zaaliwo. Eriwo abantu mu famire be wali owuliddeko nga bayita mu lukwesukeesu bagaye ettaka lino siryali lyammwe mu mateeka. Sinnabawulira kyendaba era ekyabadde mu kkooti noza naawe okiraba mu mpapula z'amawulire olwo. Abantu abakyaki abamu era abaddanisaniisugo balabyeko n'abaami ndoza be bali abakyaki abo nga bwe balaga baakola ebiwandiiko. Naye nga bwe nkubulire nti oli yali agala okufuna sikooto waawe agala okubeerawo yaliwo ono ndoza yaguzeewo yagala anoonye nannyini ki kugenda mu kkooti. Ate bano baati balina bwe bakola ki nga bw'obimanyi ebyensangi zino bwe bagaanira tulina okunoonya ni nannyini mutuufu. Bali ne balemerawo nti wano waffe timuleete ebiwandiiko era mu nsanja ezimu n'okujja mu kkooti tebaalabikako era nga bw'obisomye bw'obuyindazi ku mikutu nange bwe mbirabye. Of course ndaba nga baatwalibwa mu kkooti Luce Nsubuga administrator of the estate of Bishop D Nsubuga Constance Nalongo Kizito administrator of the estate of Esau K Kizito Armstrong Kitesa, administrator of the estate of Yuda Kitaka, the commissioner land registration, and the registered trustees of the Church of Uganda, Nsubira, be baali bawaabiddwa mu musango guno. Mu kuwaabirwa abaali balina nannyini omusango bano Dani Semwanga, John Kajoba, Edward Balunga, oba bakisoma Balunga. Edward Balunga ne Steven Nakibinge be baamalirizibwa ng'era omusango ogwo bakoze eki baguwangudde era ettaka ne liddayo mu ki. Kino kitegeeza nti bwe libeera ng'ettaka lino lyatundibwa ne liguzibwa Dodoviiko bannyini lyo era be baalizaayo. Of course sinnawulirako nkayana ziri wakati w'abano naye ate eno bwe nsoma wansi mu baasingibwa omusango gw'obutaba na bwannannyini ate mulimu Church of Uganda eyaweebwa obuweebwa. Lwaki mu kaseera kano lwaki olowooza mu kaseera kano nga Church of Uganda emaze okutegeera terina bwannannyini teyaddayo n'esaba bano obwannannyini? Nange kinneebuuza tulina okwebuuza ffenna. Mpulira oba n'ekigobako nekkiriza nti nekkiriza of course kuba yasingibwa n'eragibwa terina bwannannyini. Abaawabirwa balaba baliko Church of Uganda eriruddawa? Mpulira Jikebereko olaba eriruddawa Church of Uganda. The registered trustees of Church of Uganda jakutaanu mu baawaabirwa mu baasingibwa actually mu butaba na bwannannyini. Okitegeera naye mu mutima jjajjammwe mwe yaweerayo ettaka lino okubanga nti nno lizimbibwako church era wano kino kyalibadde eye opener ne bwe kyalibadde nti nno tebaakirabirawo mu ntandikwa nti kati saawa eno balina okufuna obwannannyini ne badde eri bannannyini abatuufu ababawangudde ne bagamba naffe owaayi twaweebwa ekitagaanibwa famire nti twabawa ne muzimbako tekigaanibwamu n'akamu. Waliwo akatali katuufu awo wakati engeri Church of Uganda gyegaanamu okujja okufuna obuwandiike obwa wakati awo ng'ate ne wali emaze okutegeerebwa. Ate n'ekirala kyendaba sinaba kutegeera bulungi kyokubeera Church of Uganda babasala omusango teyakiikirirwa. Nange sikitegeera. Nja kukimanya. Omukozi waliwo kyendaba awo ekitali kituufu naye era mu kunoonyereza kuno gye naabiguukirira gye bisembera nja kumanya lwaki Church of Uganda ate yaweebwa era ne famire mmwe temugaana era kibadde kya kitiibwa gye muli okubeera nti nno mwawa ena wazimbibwawo ekyaki ne wano mu kutereeza ebiwandiiko by'obwannannyini tulabawo obunafu bwa Church of Uganda ate bulinga obwakagenderere. Kiyinza kukitegeera lwaki tebwafuna biwandiiko. Iraba mpulira naye kale neeyanziza nnyo akadde kano kompadde okusobola okunnyonnyola ku nsonga eno era nkitegeddeko nti embeera ya muzeeyi si nnungi. Embeera ya muzeeyi eri etya ali mu mbeera ki kati oluvannyuma lw'okuwulira bino? Kimunsiza obyera kimukoze bubi.
pressure zetulina mukakkanya mbolamba kuba yeewuunya ensi gyeraga yenga omuntu omukulu mpulira amazima gali ludda wabiddewo ebiri g'abantu n'obesiga oli n'akusuubira nti ngenda kukola kino kino nakituukiriza ye nga bwenkubudde ali muntu w'amazima yali ku mirembe nnyo egy'abazungu abazungu manyi bakola ki beeyisanga era eggwanga lino n'abantu balaga luddawo amazima galazeewa ffenna mu nsi muno tuyitamu buyisi era ebintu byabadde abikola tojja musa nti mugagga ina fuite yandibadde aga nti awo kangule nkole ki awo kantunde nguleyo omugigi gw'emmotoka endala omusanga kati musajja atwakadde mpulira yeewumulidde ali mu retirement naye ebirwadde bye nga bamanyi abakulu babifuna naye ku ssaawa nga zino kimu ennyamiza okulaba nti ensi efuuse kino kitulimu oli newankubadde yagula yaweebwa olukusa n'agula kubanga abantu baga nti supporters ffe tuliko tulina okwegula ne basasula ndaba ali n'ovaayo n'omenya essinzizo ne bw'obeera mpulira ebintu by'amasinzizo ago twandibirese ne bweriba kya mukama katonda mpulira ne bwe wandibalekeddewo akapoota ka island bwe kati omubadde ekkanisa ne bajjanga awo noga nti kale ne parking n'ekibyo nambi tutte nze nafuna obwannannyini ku ttaka naye nobalekerawo akantu ako kantema akaguudo akayingirayo banaayitanga awo oba abantu banaatambuzanga ebigere ne bagenda ne bakola ki mpulira ne basinza kati kinsaba naawe njagala ogenda obuuza ekyaki nti lwaki baalemwa ku myaka 47 kufuna ebiwandiiko ebituufu nja kunoonya ku kyaki era nja kutegeera kati ffe tetulina okukanga nti tetulina musango taata kanjogere mu kitiibwa kyata talina musango olwokuba nti is administrator of that okutandika okuteekebwako nti yafunye ssente yatunze n'akola ki tikiriyo mpulira abantu abaali basquatters balina okwegulwa kutwala nga bwekimanyi mu tteeka ya land Uganda kati ne bw'obeerawo nga balaba ekifo ye yali talina kubeera rigid ye kyaki yalina okuvaayo nga bw'okyogedde kati lwaki baabulawo ne mukyagulabyeko ku biwandiiko ebakulaga ebya kooti nti tebaalabikako lwaki tebaalabikako era ne gwabasinga nti ettaka liddeyo eri tebaddawo oli yabawa tewaayo tuwulidde batunyeenya ku ttaka ly'ekkanisa twali badde mutuwa ebiwandiiko era tebajja ate bantu badde baga nti katwegule batugende twegobera ebiwandiiko ebyo kuba mwe temusobola mpulira kuba kati n'abantu tebalina right kujja simanyi tebalina right kujja ku bawa ngwa basanzeko sitting tenant kati sitting tenant ayinza okujja naga nti nze nanyini kifundoza y'ensonga lwaki olaba bali mpulira kitaka bayinza okubanga nze mu ndowooza eyange nga bw'okiraba nti bagenda ne bafalsifying kati nabo bennyini abo mu kifo ekyokukola ekyapa nga bakikolera mu linnya lya kyaki bakolera mu mannya gaabwe mpulira kuba bw'okisomako nga bw'okinsomedde abo be baaloopa kati naawe kati bw'obanga gwe okuluutya kati obwannannyini bwa kyaki buli ludda kuba bantu badde ng'olaba nti kyaki y'omu Ndeeba oluvannyuma lw'okufuna okuddizibwa obwannannyini wali mu nkaayana baali badde bateekawo nti kyaki y'omu Ndeeba naye eyinako ekitundu bw'ekitinze bwe ndowooza ate ne kyaki y'omu Ndeeba kati nga bw'olaba awo gambye nti mwami Kitaka mwami Nsubuga n'omulala abansubuga family estate in fact all those estates ezagundi ze ziclaiminga which means bayinza okubanga nabo babaddemu katubuuze kati nawe weebuuze tumuwulire ekintu ekyo estates lwaki tekiri nti Church of Ndeeba ibadde nannyini kifo lwaki bano ba estate badde bannannyini kifo mpulira weebuuze naawe of course mba nyina okutakula omutwe n'embuuza lwaki erinnya lya kyaki liriwa mu nsonga zino zonna nyina okukyebuuza ekyo Church of Ndeeba eriruddawa mwabo lwaki si ye yawaaba tibaatuwa yo nga kyaki lwaki bantu sekinnoomu estate z'abantu sekinnoomu zezaawaabibwa zezaali ziri mu defense of course nja kugira neebuuze ne ku kirala how KCCA issues a demolition paper mugende demolishinge nga sirowooza kyabadde erowooza ku kyaki ng'issuing ekintu ekyo kubanga era olaba ti ya issuinze bagende bademolishinga ekifo kubanga ekifo kiri under state council I guess of course egende demolishinga teyayogeddeko nti waliwo kyaki mpulira kati nabo ndowooza bazze ku demolishinga kino
mu kulowooza kwange simanyi no nze nga ayita awantu awo almost buli lunaku nkitegeera nti awantu awo wadde wakiriyalingibwa era kyaki yokka ndoza yebadde ekoze eki esigaddewo kuva oluvannyuma lw'enkaayana abantu ababaddewo bonna bajja ne baggibwawo abakyala b'emmere washing bay abaali bakanikirawo bonna ne bakola ki ne basasula ne bavaawo KCC bw'egamba nti ate wagende wakiriningibwe of course oba wademolishinga ebirawo yabadde yetegeeza kyaki kubanga nze ngaakubuulira kyaki yebadde yakola ki yebadde yasigalawo abalala bonna baasasulwa ne bavaawo sijja kulimba mu mawulire muno mwe tubeera abantu bwe baasasulwa era twababuuzaako nti muvuddeyo mbadde mukolera kati mulagawa natugamba waayife akaffe katuweereddwa buli omu waanadda anaaba ayina entandikwa emutwala ewalala so nno kyaki ye yali ekoze eki esigaddewo so nno kibadde kya bunyiivu gye tuli okulowooza nti kitaawo first of all ye dodo kati omanyi amannya ago agatalaga oba lyakiko oba lyaki oyinza okulowooza oli yali etuuma kibadde kya bunyiivu nze kwe kunoonya nti kitaawo ate yoono gwe bakola ki gwe boogera ate era kibadde kya buswavu nnyo okuwulira nti ate Ssemwanga yakola ki ye yalagidde ekyaki ekole ki kubanga mu biwandiikibwa alagibwa nti ye mugagga ate yagula ku nnyina kale bwe naaba nnoonyereza wano wonvuddewo waliwo ebyenkizo byenfunye wano era nga ntegedde nti nja kufuna abatuufu benja okukola ki okubuuza muzeeyi nsaba omunnamusize omugambe waayi tunaayimirira wamu ku mulundi guno okubanga sisuubira mu binnyonnyoddwa era muli baamu ekyekwese nakyo kinajja kuvaayo naye sisuubira nti nno mu binnyonnyoddwa muzeeyi yamenye kyaki si yagimenye era tayiraako kakwate konna simanyi oba oyina akagambo akasembayo tusiibula abalaba pulogulaamu eno ekyembasiibula mbagamba nti mwongere okuba ab'amazima munsi muno kubanga tuyitamu nakubama n'amazima mazima n'obwenkanya n'okulowooza maaso kinaaba kitya kuba kati nze nvuddeyo ng'omuzzukulu owannakyo kuba kibadde kinnuma saagala kwonoona linnya lya jjajjange saagala kwonoona linnya lya kitange bazimbidde emyaka lino n'otambula ng'oli aga nti oyo mwana wa gundi bwe baatunda oyo mwana wa gundi bwe baakola kino oyo muzzukulu wa gundi abo tebalina magezi tulina ekintu kimu tulina okuzimba erinnya kankaka Peter nkulabye gy'ovudde yonna mukoze TMO olwaleero online medias mbalabye kulaba zimba erinnya lyo nga kankaka Peter sirizimbira kuwonoona ly'abalala ate nti n'oli ne bwalitambula nti gundi yatambula mwana wa gundi ddala abantu abo baali bamazima n'abaana be muzadde mubayigirize nti amazima obuntu bulamu sente tegula bulamu sente tereka ku nsi naye ebikolwa byo n'amazima mukama abakulembere era mukama abakulembere